Mulekerawo creating empana za kisiru mulekerawo creating obujja n'obuchayi. Asia yakulira kamwocha. Mwama nyalanga ngate mumusembeza. Bana Uganda mutadde mitim mututaddeko obusungu ku mutima mutagenda kujjako. Abantu bangi tebakyayamba. Wali oyambeko ku Asia. Oba mu bulamu bwo bakayamba abantu ameka oba wali oyambyani. Mwagadde nnyo mu focusinga mwama abaddewo. Tulabe Asia nga tewali muganda wasawadde okwekuba naye selfie. Maama Fina wasaddase omwana, basaddako oyo. Gulacho saddaka nawe wamwe ina abatalina makulu nawe kenyi tolina makulu nga gwe tebakusaddaka bagaggawale. Lwaki mwagala abafocusinga abantu abalamu? Nalabe family ya Asia abantu bonna balamu boogera oluzungu luyitirivu baganda be. Era nina obulumi ku mutima ku bantu abavuma Maama Fina, abantu abavuma SB4. Annange mwaboogera obutwa lwaki temutuwaayo ku bantu basatu oba babiri abatega obutwa? Lwaki kati mutijja mama sister wange babyange yanfiidde mu ngalo kitawe bamwade butwa tulage ye mumuwadde. Asia yawangalyanga kamwocha jaberanga gye yakulira ne ba obibe gye bali tebasobola kumuyamba wadde okumusembeza. Lwaki mwagala abafocusinga abalamu? Lwaki mulunkanira emirambo? Ensi yajjula obukyayina obujja n'okweyagaliza abalwanira mufu ng'omulamu abaddewo nga tebamwagala. Awo otegere ensi we tulina emyoyo gy'ababi. SB4 yagattako Asia teyamugattako. SB4 yayamba Asia oba teyamuyamba? Mbuuza gwe musirusiru. Wanyisebo? Tuli bulungi, tuli wano. Alhamdulillah twebaza Allah tuwadde obulamu. Atukuumye nga tukyali balamu. N'emirimu tuli wano tutambuza January naye atugezaako nti Mungu atukuumye nga tuli balamu. Tuli kusula motozi nga bw'otulaba tutunda emmotoka empya n'enkadde, abagala Harriers, abagala Ronados, abagala emmotoka za business, abagala emmotoka ez'essente entonotono nga ziya Rawum. Osobola okugenda n'ogamba nti kangula akamotoka kange nkakolenga Uber kantuusa ku mwate ne kakolanga Uber tugenda kuzaayo abaana ku ssomero. Osobola okugula akamotoka nga kano nga katwala omwana ku ssomero n'ofunayo akasente kubanga kati transport abamu abazadde kati nga nze ssomero limu linagenzeeko batugambye nti abazadde mukwatagana abantu balina mmotoka ne batwalira abaana. Ebintu bingi bijja ne bikyukamu. Kati wajja kusula motozi ekyenjawulo ekiriwo nti bakuwa emmotoka ku kibanja mpola, basobola okuwa emmotoka ku bbanja olw'ensonga nti sula yennyini omugagga yennyini abeerawo ate wano wasuwa tagenda kuvaawo tapangisawo ne chairman Nyanza abeerawo be bagagga bennyini basobola okutuukirako. So ekyenjawulo ekiriwo nti bojjawo n'oyogera nabo n'oba olina akasente katono osobola baga kambuleeteko ekitundu nja kwetanga mpola mpola oba buli mwezi nja sobola nga emiliyoni nja sobola nga 5 okwatagana nabo byonna byonna bikola kusula moto kubanga nannyini bondi abeerawo si bangambe si bantumye. So jankusula motozi sangwa ekiwe ku Salama Road kirira ngadda mu junction botuka mu junction ya Salama Road ngadda ku Ntebe Road tuli opposite n'amafuta ge bacha African Oil waliwo n'ekizimbe ekipya kya kalina osobola okujja n'olaba omuvuka amuyita mumpi mulungi nnyo osobola okwogera naye waliwo Kamoga yanga Bionia waliwo Zolo comedian mumanyi Zolo naye tukola naye waliwo Kapale abantu bannyo babeerawo bosobola okwogera waliwo Mayanja waliwo Robert bangi nnyo tulinawo nakku Masagazo Munyarwanda yave Rwanda mwana wa Senga anyiri yalinga ekyokulya oba osobola okuyita ku 0701879187 direct obera mu office za Sula Motors. Maria abeera mu muwala mulungi nnyo ali beautiful ayogera bulungi nnyo. Sula Motors yekoze mu brand endala nti abantu banja munimu abagala emmotoka enene eza business eza tourism abagala fuso abagala canters twakoze branch endala waliwo badde omanyiri ku Banamasaka Motors webadde wali opposite nga olaba ku Imen nawo waliwo kati brand ya Sula Motors. Nyongera kugamba gwe muganda nga yagala ettaka etaliiko nkayana oyagala ttaka oyagala nnyumba genda mu Bugweriyo Estate. Bugweriyo Estate batunda ettaka teririiko nkayana ate era bakugulako ettaka etaliiko nkayana. Bugweriyo Estate basangibwa wali enajjana nkumbi wali office zaabwe opposite ne club ya Nyondo ku kalina ku kizimbe ekipya oba osobola okuyita ku 0705035267 direct abeera mu Bugweriyo Estate bakuguza ennyumba ewedde bakuguza ettaka etaliko nkayana oba nabo basobola okugulako ettaka nga teba abantu tebakubuzabuziza kubuzabuza ekyapa kyo bakuguza ettaka era endagaano n'eryekyapa ate bakuguza ettaka okuva ku miliyoni 1 balina ettaka buli luguudo Hoima Road Masaka Road Mbalala n'obagamba nti njagala ku Jinja Road oyagala Gayaza Road buli luguudo balinako ettaka ekyenjawo kye balina bakubuuza kikyo oyagala. Abantu abamu babeera baagala okusimba pine nga tebali wano abalala bagala okusimba kalitunsi bo bamanye ettaka nti munaye wano kalitunsi abalawo wano tusobola okufunawo yiika 8 wano tukufunirawo yiika 10 wano osobola okulundirawo ente nti amazzi gabeera kumpi ebyo byonna ogenda mu Bugweriyo Estate n'osobola okubifuna. Ayagala okunyirira oyagala kukola ku mubiri kugunyunamu butwa kusigala ng'olikkirya mu mubiri gwo genda ku Supermania esangibwa ku Freedom City osobola okugenda ku Freedom City n'entinda
nokola anti-aging, nokola omubiri n'otuulako kwa kasita pa bakyala abakava mu period. Era freedom sita tulinayo ekivulu ngenda kuza mwezi 14 omwana Viana agenda kuba nga tongoza otambira osokedde ddala ngenda kuza mwezi 14. Tulina abayimbi ab'enjawulo, tulina n'abayimbi abawano abana Uganda nenga tulinamu ne guest artist. Era gwe muganda wange ndaba yagala ennyumba, njogera ku nyumba zibata smart houses. Genda mu Ampam Villas ofune ennyumba zibata smart houses, ogule ennyumba nga buli kintu mwekiri nga yes. Awo tegera nti Uganda esinga bulayo. Oba osobola okugenda n'olambula, osobola okugulayo poloti, osobola okugulayo ennyumba. Gendayo olambule olabeko. Kubanga ebintu byetwogeramu balowooza nti oba twogera bwogezi. Njagala kugula poloti nezimbire. Kisoboka. Tebalina buzibu era osobola okugula poloti mu Ampam Villas n'ozimba kasita ozimba ng'ozimbira ku nnyumba nga we ziriyo. Nga zifaanagana kala zosiga zifaanagana n'abantu abaliyo. Olw'ensonga nti environment yayo yeetolodde abantu bavunaanyizibwa abantu bagaga togenda siga green, red, blue nti ate buli kala no. Balina kusiga colors ezifaanaganayo n'enzimba yayo ya mulembe yanjawulo mutindo gwa nsi yonna si bye bino tuzimba zimba. Gwe muganda wange omulala yagala okusuubula engoye, yagala ngoye, yagala bintu bino byakusuubula, genda ku shopping mall. Shopping mall waliwo Joystar Fashions, waliwo Alistar Fashions, waliwo Mulongo Gentles, waliwo Nalongo Bridals, waliwo Kayongo State Fashions, waliwo Medi Fashions. Abantu bangi bali mu kwata position ekisaawe ekyongedde omutindo ku shopping mall. Buli muntu akwata position ne KFC yatuwadde esaawa yonna tugenda kubanga tuteekako KFC. Ekyenjawulo kiri ku kizimbe kya shopping mall, security eri ggulugulu, security yeetongodde ate nga ya mugagga yennyini era yagala sigale nga ba customers bali maddadi sana. Tugenze kuziika. Sigenze kuziika olw'embeera abantu tuyita mu mbeera ya kusoomoozebwa. Nako abafu b'entalo abantu bangi beesooka nnyo position z'abafu simanyi lwaki abalamu babakola ki. Baagala nnyo abafu okusinga abalamu. Buli mufu lwafa bamugabira ebibiina ne bamugabira abantu abaagala selfies. Nze bwe mpulira ekintu nga kirimu entalo n'ebikonde neewala nnyo awali abantu abakulembeza ebyobufuzi ne tutakulembeza muganda waffe gwe twatuwerekera. N'olwekyo nti kyannenyamiza nnyo okulaba nti omwana olwafa omwana yabadde awangalira Kamoocha kitalo nnyo kitalo ddala hinna lillahi wa hinna lillahi rajihunna twava eri Mukama Katonda gye tulina okudda. Naye gwe muganda wange ndaba kino nkikugamba Bayibuli egamba nti amazima gali bafuula b'eddembe nze nnyimirira ku mazima okwogera kyova olaba neesigibwa abantu n'abantu enkumu z'abantu lwa nsonga ki nti njogera mazima era atanjaga togenda kukkiriza mazima ge njogera. Ffenna tukimanyi bulungi nti Asi yabadde awangalira Kamoocha era gye yakulira. Naye kyannaku nti abantu bangi baali tebamulaba oba tebamulamu value era tebamufaako n'abagagga abeetolodde Kamoocha ne ba Obibe tebamufaako. Naye kyannewunyisa nnyo Asia mu kufa yasombodde ne ba Honorable kitiibwa kya Mukama. Kati awo nkubuuza nti abantu baagadde nnyo abafu okusinga abantu abalamu oba omufu akola mawulire oba abantu baagala selfies. So nze omufu omumukwata ne mumuwa ekibiina ekirala oba position oba nga alimu entalo newaffe mu NRM oluusi sitera kuziika nga ndabayo ebintu bya kaadi ebyebikonde ebyo sitawaana kugenda. Kakati nze omwana we yafudde ne wabeerawo abantu abamwesooka so nga ate abantu ababadde bamujjanjaba abadde babuvunaanyizibwa abadde bamulabirira bamuliisa bamufaaka bamugulira engoye abadde bamugulira eyatiketi bagenda omutambuzaako abamulese mu bantu abamufudde abantu badde bantu bavunaanyizibwa nga si bantalo. N'olwekyo ne ŋŋamba sijja kusobola ntalo sigenda mu ntalo kuba nawulidde nti ekiri eyo. Nsooka okwebaza Maama Fina ne SB4 Media ne Maama Fati be bantu bensobola okwebaza ku mwana Asia. Naye gwe Munnayuganda ndaba njagala okuwa ebibuuzo bino 3 oba 2. Ekisookera ddala ndi munyiivu nnyo eri abantu bonna bavuddeyo okukolokota SB4 Media nga mwe muli ne ba YouTuber mwe muli bannamawulire abamu olw'okuba mwe mweremererwa peegi zammwe zaagaana okukula zaagaana okuyamba abantu muvuddeyo mukuba SB4 Media. Mukama abasaasire ate abasonyiwe ate bawe n'omukisa namwe mufune ku mikwano. Abantu abamu abaagala okubeera mu mikwano gya Maama Fina ate muteekawo buteesi mbeera mukola emiraba baba bafunye success. Buli muntu lwafuna success tebulawo bantu bakolima. Kyova olaba abantu bangi nnyo balemedde ku level emu. Omusanga kwa January to December naye ng'ali ku level emu lwa mutima mubi lwa mwoyo mubi because n'oyo amukoledde ekirungi akirabanga ekibi n'oyo amukoledde ekirungi amulyamu olukwe. Mwache barwatu wandeka nkubulya mazima mwache barwatu wano mugagga Brian White wera akyali wano yakola ebirungi bingi nnyo. Brian White ebintu ebyakola tewali mugagga yali abikoze kabeere Michael Ezera. Brian White yakozesanga ssente ze naye Bannayuganda
olwokuba mulina emitima emibi mwatuka mukubanga mulowooza nti sente za Museveni naddala abantu abali ku Museveni atayagaliza abantu ne mulowooza nti Brian White sente zakosa za Museveni. Brian White yalina sente ze nga ye omuntu. Njagala okugamba kino amazzi gakulukuta gye gaali gakulukutidde. Brian White yajjanga bisesemye anti bwe bwida tebidda munda. Kuno mugenda kumwasimula bugolo. Akomawo. Kuno mugenda kumwasimula bugolo sente zalina zigenda kulibwa emyaka 40. Okutandika okuba nga zirowoozako zibalirira mu budget. Emyaka anogamanyi. Bulungi nnyo. Sinnagaweza bukyanga nzalibwa. Emyaka anangulya. Yes sebo. Ate ze mwana muloza mwazimalawo. Akankubuza Brian White yali yavaawa. Kumwe nani yamulera amugwako basika busirisi. Bwe mutemwayogeranga leero tazina najja n'abalagako ng'aba checking ali alagala kulaba mbeera zammwe nammwe abayita mikwano gye mmwe babogasi era ndabula mmwe simanyi bayichuli simanyi bani mmwe abayita mbuno spoke person wa simanyi Brian White ampadde ba spoke police aliwo mutuufu police Brian White anawakwa spoke person we wavudde okuteka nakasajja akalemerwa ka bogasi akafedda okanaddeko kamukolo kutanga batalina sente mwe mulina ekiri kye mukola nti kamukuwewe nti ampeeyo omudidi kamukuwewe nti angule ebyo Brian yabiyita mudda yabiraba alaba y'ensonga lwaki yasooka okujja n'abamanya n'ategera bannayuganda katayagala bantu bategeevu tayagala babogasi tayagala kwenjera na miwulenge nabadde ne Michael gundi Michael yaŋŋambye oyogera ne ku bantu batakyamanyi bw'oyogerako so njagala okugamba nti amazzi gakutula gali gakulukutidde waliwo omuntu gotasobola kukuba ow'omukisa n'enfudo ezali ya mu bibaawo n'ekula omuntu ow'omukisa alonda ekyapa mu mannya ge kati Brian White wata wangi yajja ssente nakati azirina ate zimuggwangako naye njagala bagambe ekigambo kimu mubeere appreciative eri abantu abakoze ebirungi kye njagala awo okujja Brian White yawa abantu ssente yazimba amayumba yamaliriza ennyumba z'abantu nga bawa nnyumba ziwedde yawa abantu capital yajja bavubuka mu buyaaye yanunula abaana abaali banywereddwa enjaga n'abateeka ne mu malwaliro mu rehab muli musima koki bagagameka abali wana balina ssente balemeddwa bikola abamu balina mu gavumenti bafuna emisaala gya gavumenti ssente weziza protocol zirina okukola ebyo tebizibikoze eyo nvuddeyo bantu bali babuuza omulimu gwe eyo nvuddeyo tobuuzanga mulimu gwa muntu bwabata nga sente omuntu alina sente bamubuuza mulimu gwe naawe alina mulimu tozirina gweokola mulimu ki osiba oyingira ne bukamera tukulaba ozirina okyazinoonya kati oli azirina omuwiddeko amukubidde enduulu awawulirako omuntu akwira Brian tukwate enduulu nti yanziba Museveni si munnayuganda gwe bwazikuogaana nammwe munoonya Museveni gwe mukolerera kyannaku n'abaamukuba baali banoonya Museveni owulira bulungi simanyi aba bamufuna naate kati kyannaku ennaku zino kyannaku nti kati ate Brian White yakomewo mu swing abaamukuba Museveni ate kati Brian White ayogerera namba emu waliwo aboogana enamba 3 n'enamba 5 nkutidde anyumiza gwakowa ekikolo ekyabadde ekamonki omugenzi bamuggyeeyo ne bamutuuza ne bamuteeka wansi ne bamubikula ngu abantu bamulebeko okusookera ddala nina obusungu sijja kirumamu era sigenda kusosola kila muntu kila nani mwenna babogasi namwe babitubers simanyi baani bano baforofoto in fact Hadija Kigozi ngenda kuwoningira wano yakoze ekya nyina otadamu kutunda mu kamera yo mulekerewo creating empana za kisiru mulekerewo creating obujja n'obukyayi boba weremererwa please buuza oli yakikola to kukimekinga ba youtubers bangi nnyo abali wano nga mwenna mwalabira ku SB4 media in fact naye muzeyi ndowooza walabira ku SB4 yakusooka mu industry respect that guy mumurespectinga abantu kubanga mwenna matemanyi na business eyo ate aba temusobodde kuyamba bantu nawe sawa zino tunuzaamu kamera nonya content nawe ojja kuntunuzaamu kamera ate nze nvumirira gundi nze siri mukwano gwa SB4 nkyogera wano muyinza olowooza mbu muwolereza mbu muki naye nze nnyiminya ku mazima na bwenkanya owulira bulungi mwenna Asia yakulira Kamwokya mwamwenyalanga nga temumusembeza ne famire ye bwenjijukire nnyo bamuteeka mu kiyumba nga bamuzimbira ekiyumba ekitonnya ne bamukubirakwirawo ekiyumba ekitonnya nga bamwawula nga balaba nti tasaanidde aliko obulemu talina kyamakulu gagenda bagatako as a family because baali bamukoonerawo ennyumba ne bateekako bebibaati Asia yawangaliranga Kamwokya gye yabeeranga gye yakulira ne ba obibe gye bali
tebasobola kumuyamba wadde okumusembeza. Ase bamulengeranga n'omwennyana n'omugobaganya. Omwana oyo tatuukidde bulungi. Tazanya n'abaana bange genda biki. SB4 teyamwenyinyalako. Yavaayo n'amusembeza ng'omuntu. Yamusembeza nga sister we ne mutuuka mumwagaza. Nawulirako abagamba mbu SB4 yayagala Asia. Mwenera bannayuganda namwe abayita ba socialite bitya. Niro simanyi soso biki. Okumwagala mu ngeri ki? Mu byonna leka nze nkunnyonnyola ekyange kyentegeera. Mukwano nze nina obusungu wange tojja kubunsazaamu. Omanyi nagamba okutegera siteeka nti buli muntu ategera ate si kwabuwaze. Mwe bannayuganda mutadde emitima mututaddeko obusungu ku mutima mutagenda kujjako. Abantu bangi tebakyayamba. Okujja kubera abasajja Brian White abalina emitima egyakaluba. N'abantu tebakyayamba. Maama Fina abalina emitima golden heart. Naye abantu balina Senator Bosanga omugagga mu kikomera nga mujjudde ennyumba nga boys quarter ziteekamu embwa. Nenga gononya ne wosula. Abantu tebakyayamba. Nkizude bati tebakyayamba. Njagala okubuuza mu basosimanyi socialite in law. Kyekyo kyenjogedde. Kamba buuze. Njagala babuuza ebibuuzo nga bisatu oba bina mwe babogasi. Omanyi okutegeera siteeka ngamba babogasi sogera ku bategeevu. Naye gwe bogasi gwe ngamba. Ekisooka njagala okubabuuza SB4 media yayamba Asia alina kyeyamuyambako oba teyamuyamba. That is 1. 2. SB4 yalina kukola kyenkana ki ku Asia musiimeko. 3. SB4 alina kusiimibwa oba kujolongebwa. Ompulidde bulungi. Njagala gwali awo nga tonnaba kubologana kujejemba na kusasema nga boolya. Nkiddamu. Nga tonnaba kubologana kwefuuyire gwomuko ogubazimbye embuto. Ne muganda okwediwaminga. Gwe nnyini gwe mbuuza gwanda abantu entegereza nkubuuza. Nga tonnaba kunziramu ansa n'emu. Njagala ombuulire. Wali oyambeko ku Asia oba wali oyambye ani? My question is, wali oyambeko ku Asia oba mu bulemu bwo bakayamba abantu ameka oba wali oyambye ani? Bwe weddamu ojja kumanya ansa entuufu. Njogera ku babogas abategeevu amamudde wali. Busungu ngoyi na bungi. Yes. Nina obusungu lwa nsonga ki? Nange nabe nali nnyambyeko ne batwale wa Museveni banfuukira yoleke. Banfuukira olukokobe, banfuukira bwa matako. Banfuukira ebizimba mu nnyuma. Abagamba mbu beesibako sigu yabatwala. Bagamba beesibako sigu yabatwala. Kyannaku nange wali abanesibaka bagamba nti nze nabatwala. Naye byange byabeeranga open. Nina ne bannafunira emirimu ku TV ezimu. Ate ne bangobyayo. Ne banjogera kuba tebangoba neegoba. Neegoba manyi okwegoba era neegoba. Kasabiyitirira. Nze neegoba kubanga nze ndi bless era bwe neegoba wanonge walaba mpakati bugingo yampadde. Waneko nga nkola application. Kakati mwe baboga simwe bengamba. Ba stupid people. Omanyi nagamba endowooza nsonga yankiza nnyo mu lugendo lw'ekuwangula oba okulemererwa. Ate okufumitiza nsonga ya bwongo. Some people ziboga ekigamu nga tebafumitiddwa. Nze nkubuuzizza ebibuuzo byange bisatu obyeddamu. Njagala weebuuza wooli ate weddemu. Gwagamba nti SB4 nga tonnaba kunenya SB4 bakumuvuma wali oyambye ani? That is 1. Nga tonnaba kunenya SB4 bakumwogerako mbakakadde kabuze Asia wali omuyambyeko. That is 2. Kati njogenda bategeevu mwe abasirusiru eyo question yammwe. Tuyina ebizibu mfe abantu bannayuganda balina ebizibu byabwe ng'abantu. Abantu abalina golden heart abadde bakyayamba gye bali bangi. Naye ogenda kutuuka ekiseera muze nga tokyasaba muntu kumuteeka ku kamera yo kusaba buyambi olw'ensonga bajja kwogerera. Weebale nnyo. Bw'ogula emmotoka nti yasonda mugundi emmotoka. Bw'ozimba ennyumba yo nti gundi yazimba mugundi ennyumba. Owange gwe tosobola kubikola naawe ogizimbe. Ndabyeyo ono omusajja w'oluboona alingiza abakazi omukwasa abakazi ow'ekamo kya yani ono. Simanyi kisolo tondya. Ono w'emba ziringa emba za ggoonya. Eyafufunyala feesi. Omukoli miro alingiza abakazi. Maama Fina wasaddaasa omwana, basaddaaka oyo. Gulakyo saddaaka nawe wammwe olina abatalina makulu nawe kenyi tolina makulu nga gwe tebaakusaddaaka bagagga wali. Omwana tagenda akoma kaga Maama Fina. Emirundi n'emirundi. Njagala okubuuza. Mu Uganda buli lunaku abantu bafa basukka mu bisatu mwena muwulira ebirango. Waliyo ne batabika tulabya ku social media. Babeera babasaddaase. Ne mu kika kyange wali aba. Ne mu kika kyo nsibe waliwo olina gwe waziise. Nabo babasaddaase. Gwe lwaki osaddaaka naawe obeere bulungi. Ye kambabuuze. Teri muntu serebu oba serebu yenna. Kale kangambe serebu ne serebu nabana bakefula ba serebu. Bo tebafa.
oba bwe bafa bote balina kufa balina kuwangala bakakobe babbulu bapapo balina bogera ne Katonda ku bantu abamanyiddwa Katonda twamujjako amaanyi ge. I don't know kubanga buli afa abe yalidde butwa naddala nga ndabe kino kirumbuye kino ekitalina matu yalidde obutwa bannange mwe aboogera obutwa lwaki temutuwaayo ku bantu basatu oba babiri abatega obutwa mutuwe ku bujulizi kubeera obeera obamanyi ate wategedde nti guni bamwadde butwa n'afa obeera obamanyi lwaki tetweterako n'okwatayo babiri n'otaasa eggwanga noonya ku bantu bw'oli bwafa nti alidde obutwa bw'olwala nti mannange ate kyannaku ow'ekyentu afiiddwa muganda waffe Christ Nsamba abadde munnamawulire amaze kubukedde emyaka 2+ omumanyi nnyo wampisa muntu w'abantu nga ne w'oba onyiiga nnyo tosobola kunoonyako Nsamba kizibu Nsamba nga ne baba kunyiza leero lweggula agamba munnange ensonyiwa kino kyabaddewo ng'akikunyonyola nga bwe kiri kwegamba nga tosobola nemusibya busungu tabadde na buzibu ku bantu era nsobya gwale yandaba tomanyi lutalo olunaku ku Nsamba Nsamba yafudde n'akutuka omutima mwagambe mbe bamuwadde obutwa wange gwe abadde alaba yabumuwadde lwaki totuyamba n'oleta yabumuwadde ne bamwalesitinga oyambeko gavumenti kubanga gavumenti egamba nti jambe naye kuyambe Asiya olwafudde nti Asiya bamuwadde obutwa lino lwayo muwadde ekyokulya gwa bologa ndabyeko abantu bangi kyannaku nnyo era nnina obulumi ku mutima ku bantu abavuma Maama Fina abantu abavuma SB4 lwaki mwagala abafa okusinga abantu abalamu nalabye famire ya Asiya abantu bonna balamu boogera oluzungu luyitirivu baganda be she's my sister Adakunze is second to me pray for my mom pray for my mother bannange simama decorator bannange bulijjo muli luddawa nga Asiya temwagana kwogera nti muganda wamu mwaliwa babadde bweru kitaawe namaye musajja akyayimidde n'okuyimirira ng'anoonya buli kamera ataalidde atagota mulinga abagamba nti mumwagala mu ssente mumwagala mu mabugo mumwagala mu biki mwagadde nnyo mufa okusinga omulamu abaddewo tulabye Asiya nga tewali muganda wasoboladde okwekuba naye serefi wagirabako ogindage naye ne bulaza wo dijje mulamba yali amututeko mu kirabu mwadigirenya mwakubira bidongo lwaki kati mutijja mama sister wange bannange yanfiidde mu ngalo kitaawe bamwadde butwa tulage ye mumuwadde oyagala kusinga kyogamba Katonda taliyo mulinga bajja ku Katonda obuyinza bwe abantu tulaba bulijjo abantu nabagaga bafiira mu buliri n'abalina ssente bafa abatalina ssente bafa nebeerayo njagala okutegeeza nalabye Kabaka Mwanga ng'alaga jjajjaawe tayimuka tavaawo naye ali anywanyirira mukazi mugimu nnyo bw'atasinga n'omubiri sikini ekoleti waali amazaawo emyaka 3 mu 7 n'okukyuka obukyusi bakyusa mukyusa we bati talina wadde akamogo bikiringa omunagwa ku accident omunomulanga abongongo badde yenna badde wala wabe emotoka nefunyala ne bagamba temuli n'omu afudde naye nga yegasse bweti nono begudde akalono nnyo kalabuseko bukazi bega bafudde 7 tokyebangako nga wawonye omu tosobola kusinza Katonda bw'agamba kufa kasitayimuka awulira kufa kasitaasala bwati oba owedde kasita kuyimukiramu tosobola kujjako Katonda buyinza bwe ffenna tugenda kufa Asiya tusosola busosa tukwatya bifo naye Katonda alina deeti zaffe nakugamba bw'ologa tafa ogaggawaza basawo abantu bangi baloza abantu olina kufiirako n'empayi n'agikuba ekikalu nga tofa gwaloga tafa Katonda batanasalawo n'olaba gwe bataloze akola bukozi amaaso ne gamutuga n'afa muntu obadde ali engege ne bagamba nti akagege kamutuze n'afa okitegeera so aboogera ennyo kiki emuyikoze kikuyamba Asiya mwali mukozewo ki natunuulidde abantu nga bagamba nti SB4 yagayaddemu SB4 mbu simanyi twasaba miliyoni akakadde nga takalina mbu SB4 wenna obula akakadde. Are you stupid people? Are you a bogus? That is my question. Oba kabula family number nyini muntu agala ne ku kijja kyammwe SB4 ina kumaka sente SB4 tezimubula asaseme SB4 agenda musika ku kijja kyaba Asiya tunasigaza abayamba abantu musirwali ya ku bantu lwaki mumanyira ensoko enkana lwaki mutula ku nsoko enkana mbaba lwaki mumanyira abantu kubanga mwafuna obusimu buli alina kasimu anyiga kitekino kye anyiga ekisimu n'ekyakutuka amapesa akinyigisa kati n'abologera ku SB4 n'obologera ku Maama Fina obologa kibalinga baddukanidde Maama Fina tala kyala ebiseko mu lumbe Maama Fina yawe katika nkubulira mazima
Maama Fina yasindika Maama Fina bagenda mukubira simu n'agamba SB4 nti ndi wala ne wandisobola kuweereza ssente ne musooke mukunganye mutandikireko. Maama Fina ndamukuuza SB4 amubuuza mukunganyizaawo mmeka nti wadde 10 tekiriiwo. Maama Fina yasindika milioni 8 n'abagamba saagala kulya nti Asia ayoya kino, saagala kulya nti amujjanjaba aseetuseewo, saagala kulya nti abasawo banoonya kino, saagala kulya nti bagala giravuzi, n'asindika milioni 8 ne bazirisivinga abo abafamire bali badde bazina mu ddwaliro. Naye Katonda ng'atuusizza kiseera ky'omuntu okufa. Muganda wa Asia wadde ayoga yagambye muganda abo badde alumu olubuto. Buli kaseera wadde nga lumuluma naye ng'agamba nti ngenda kumira panado nga ye bamuyita panado nga bamuwa magnesium. Munana guno nga tebagoogerako. Gokka. Let me tell you something. Maama Fina batuuka ezo ziveeko za sindika tasa kuddamu zoogerako. Maama Fina wuliriza bulungi bajja kwogera. Maama Fina yasasudde ababazika bayita atya funeral service ennaku 2 ng'akimanyi bulungi nti Asia agenda tuuka Kamoocha bamugyenkera bagende baziike n'agula emmere ekalisizo ya milioni 6 ey'okulisa abantu. Owulira bulungi ng'abaza olunaku lumu n'ennyama ebisambi n'embuzi 3 nga abaza olunaku olu n'obuugi ne sukaali yaweeza obusawo. Kakati ng'amanyi nti Asia wanavaano bagenda bamuteeke mu kifo kikyagenda okuwangaliramu ekyolubeerera. Abayayi ba Nuupu ne babba omulambo. Olwatuuse Kamoocha abayayi ba Nuupu ne babba omulambo. Abantu baagala abafu. Oyo bali bambaza engule simanyi. Ngolo bafaaki. Mbu Asia abadde abeera waabwe awangalira Kamoocha oba luli baaliwa. Bannange lulimu aliwudda nga Asia abeera Kamoocha ng'anoonya n'ekyokukola ne kimubula ng'alondalonda obucupa. Asia yali atunda bucupa yeeyogereranga ng'asiba bulonda. Ne ba Ogibe temwaliyo. Kakati Asia olwatuuse nga bawamba omulamba nga batwala mu kisaawe nga bakubira Maama Fina nga bamugamba ekisaawe baagala ssente ne tenti baagala n'obutaala. N'abagamba bannange ndabyekaawo honorable honorable Sanyonyi nga babuuza honorable Sanyonyi nga bagamba fe ogwaffe twagenze ne tubuuza ku maama wa Asia twagumaze. Kubuuza kumala? Ye kye yayogedde anti olw'omulamba baba bagweddiza nga bagala twagenze tubuuza ku maama wa Asia ne kiggwa. N'omukulembeze president abaddeyo ne chairman Nyanza abaddeyo nti kale Maama Fina nga mugamba nyaba wano tewaaka ng'asooka aweereza tenti nga mugamba wano tewaaka sindika amataala nga banoonya omuntu awo agula amataala akola ki kye mbabuuza omuntu alina kuyamba komawa. Bakulekedde omuntu nga mulamu bakulekedde n'omufu ate bakutadde ku tensoni. Kwegamba omuntu alina kuyamba komawa. Abantu abajjanga like abantu abo bajja mu bulamu bwa Asia anti muwulya tuli kusula moto zezo zibeera motoka nga zitokota baba bagula zifuluma tutunda babagula tutunda we ziyingira. Owulira Maama Fina nga bamugamba nga bawamba omufu nga funeral service onnaku ziggwako nga yegamba ffe tugenze. Maama Fina nga addamu asasula buta funeral service zebongeddemu bano abawambye omulambo ng'asasula tenti ng'asasula biki ng'addemu asasula n'emmere endala ey'ekaliisizo oba ompulira ng'agula buto nga bigenda ekaliisizo. Kakati bwe batuuse okutwala omuntu nga funeral service mutwala biki nga bigenda buli kimu nga kigenda. Mbadde ndi awo Spice Dana olutuuse nga mugamba Spice Dana twetaaga wano tenti twetaaga tenti wano tuba tukulaba ku TikTok ne Asia bannange olwo bali egundi Maama Fina yasasula buli kintu ng'amanyi n'omwana agenda kuziikibwa kaddiradamu nasasula ddabo. Ompulira bulungi twetaaga tente endala Spice Dana tukulabye otuuse naye tuba tukulaba nnyo ne Asia ku TikTok twetaaga wano tenti sasula. Spice yagenda n'abawa amazzi abawadde amabugo akoze ayambye buli kimu. Omuntu yakatuuka omutuusiriza ku ekyo Spice Dana. Spice lekera awo okuzunga muganda wana oli mwana muto kakkana ensi esasuza busungu ate ensi terisiima olaba batta Yesu. Spice please wano bakussa omuntu. Spice tulako ewuwo yagala abakwagala please Spice tulako ewuwo kolangako kyokoze omale teweegula tosika mugwa ne wooneegula mu batakwagala tebali kwagala. Ekyo kikubulidde ate nkyogeza lwatu
abantu batuuse okutweta mwawulawulye ku akagombe ku gate abagandi mugisibe nze ujja adandetera wano omwana wokwemala mugaye please tondetera nino omwana waliwo omwana era anoonya essomero awo neŋŋamba mugaga wange mumanya alina amasomero nga yeyamye muwa essomero muwa buli kintu mu bulamu amuwa buli kimu naye nakeera kumanja ne nga yenfaaki nembakubira nakubira negwe nemugata omuleeta oleeta omwana obyenoonyeze awe tuli Maama Fina yazimbira omwana ennyumba ne Maama Fati ne SB4 media bagambe mbu yamuzimbira toilet abange mwali luddawo muzimbire nene nnyo lugogoma yali asulawa ku luli aha ekyo njagala omanya buli musirusiru ali kuno asa ali asulawa kubase abali bamwawe nomwawula nga wasoba tonnya nga bakubyawo ebititite baati nga wasula siwe kyali era nga balagawo siwe kyali yegwe nawe ekifunayo omwana nawe ufunayo gwotambuza nawe ozimbe ennyumba ogulemu emmotoka bagaye Maama Fina SB4 yafisa sente kukoyo omwana n'agula emmotoka Maama Fina alina bondi 3 SB4 lumu avuga ku Maama Fina amuvugamu emmotoka ye yali aliya ng'ekubagana ekanka na Maama Fina ayagala kubuukamu omanyi byate emmotoka Maama Fina atula muzivya itiziga nene empanvu kale batuleko mwayo nekubagana ng'aga kubuukamu ayagala kweggulira SB4 n'atandika okutya Maama Fina mu kutuuka yatuukira ku bunkeke n'agamba na mwenge mujja kufa emmotoka ogivuga otya n'alagira Rosette n'amugamba genda mu bondi ofuneyo aliya ogiwa oyo SB4 bondi zize Maama Fina agabye emmotoka okumala emyaka 25 ng'agaba emmotoka SB4 yandimwemye okumuwa gwatuma n'okutuma n'amukolera emirimu yandimwemye okumuwa Maama Fina ava kuno n'agenda ekapitolo okuyamba mukazi yatasubira nti waliyo obutungulu wali bagenda muwayo obutula oba ali musalyayo endagala halabula muntu ku TV n'agamba bannange neetaga n'agenda ng'akaaba n'atoola omudidi n'abayamba n'abazimba ennyumba n'akwaki n'abibawa alina position yonna gy'alimu mu gavumenti oba mu minisita wa Museveni oba mwali mu musondeddeko bali abagambeko Maama Fina buli mwezi nze manyi Maama Fina afuna abaana bakadama abasukka mu 2 mu 3 buli mwezi afuna bakadama bakomyawo n'ennyumba z'entebe zonna yazitta zirimu bakadama era baba bakizo balaga nje batwala lumumba balage abaddanga bavuddemu enjala bavuddanga tebalabika kabaddanga bakunjubuka ennyumba z'entebe zonna apartment yazitta abana azibawa ate nabalabira n'abayisa n'akwaki ne baddamu ne balandika okuddamu n'asooka bata takomye ko Maama Fina aweerera abantu 317 ne bannamawulire abamutadde bonna yabazzaayo owa diguli owa iki owaki bonna yabazzaayo abaweerera nkotadde n'abaana b'abantu kuba nze mmanyi nze ndaba ku lisiiti za banka siripu nza kugamba obuuza nga Rosette oba buuza Kasuku akolage banka siripu so bwe tutasiime ku bantu abo tulisiima ki abantu bagenda kutunyiigira abantu bagenda kutwetamwa mupulitendinga wano mu mawulire mupulitendingira wano ku bikamera nga mwapulitendinga nga ku Brian White nze nalabako Brian White munnamawulire omu yali akola ekipulogulamu ekimu ku kativi akamu kati yavaako bamusali ku TV ndala ng'akuba ng'ava Brian White najje wasi papa n'aleeta olugambo n'ebigambo ebitirivu ennyo naye nga Brian gwe yasinga ng'okuwa ssente nga Brian gwe yasinga ng'okuwa ssente najja n'ayogera kakoze kati kazaako kino kagenze mu banka kati kalaga wano kubanga nze nabalanga ne papa bwe nti era nze saagenda kuwa Brian White nasubwa saafuna mukisa kugenda wa Brian White saalumba nga nasi papa nzikiriza nga nabaana bigambo bye baleeta waliwo n'akala kayitanga munne kayitanga munnamawulire kantu kali awo kalina omutwe gulinga kafuupi oba kasajja ako kakikampi kakatono kali awo kakulumbala kalipa kalinga obunege bwa namunye kajjanga ebigambo bya Brian White ne kabireeta ewa papa twamitingiranga bali bayita kukiba nange twalangawo n'ebintu nga biwoma nnyo bya bbeeyi nga bwe twemitingira ne banga kati kakola kati kazzako kino kati kagendamu kaguze busunju mukali mu foundation tewali bannayuganda balina emitima ebibapulitendinga kyenkugamba ku bayoutuber abawana SB4 bayoutuber bangi muvudde ne mugamba mbu SB4 oyina omusango teri muntu ne mulago eddwaliro naawe Kelvin Kayanja bunene eddwaliro ly'emulago temulina buvunaanyizibwa mukkiriza muti omuntu omuteekamu kamera ng'ali bubi kambabuuze bwe yali obulungi mwabadde bamutunuzaamu kamera mwenna babadde banoonya akakadde nga mwena temusobola kawaayo mugambye nti SB4 yakola we muteekamu kamera nga mulwadde oyina bukakafu ki nti SB4 yabimuteekamu oyina bukakafu ki
kubanga ne baganda be muganda omunezi yagambye yamufiira mu ngalo omanto ba ya mu recordinga omanto banyina ya mu recordinga basite baliwo mu ddwaliro ekyokusatu babandi bagamba nti Asia yagala kakadde tusonde temandikiza nti mulwadde empaka za bikunyako bannayuganda muyina emyoyo emibi omala kwenda kola mulwadde aliwa mulwadde ali luddawa kati ali kuki munonye okutubba munonye sonde sente nyingi ziriwa kyawenjagalira bujingo muwayo kimwe ky'ekkumi ng'avaayo ayina lisiti gundi yabaddewo eziti eza Uganda zabaddewo eziti ebinusu byabaddewo ebiti empapula zabaddewo eziti oba otaleetaano bwe buti awe mwagalira naffe otugenda okutuuka kuba singa SB4 avaayo najjawo lisiti oyinza okwekanga nga ennyumba eriko sente za SB4 empitirivu mungalemu oba endala ezava mu nsawo yo gwe oba otunuzaamu kamera fine kitegeeza nti omale kumpa ssente okwogerera eggwanga kubanga bano ba YouTube abalala bananyeza SB4 ani aga nti SB4 yakakutte bwebandi basasane nti Asia mulwadde mwandikirizamu emizimmwe bannayuganda bagala kola empaka z'amazikuunya mwagala kulabako awe mulwadde tugenda kusonda nalese ebitaano akuvuma nalese olaba mubika iviira gw'omulamu gyali alya mumubika kati era mwabadde muyinda ave yayogera bannange sinafa munsabire nkyali mulamu olukumi lwoteekako ddata okubika iviira gulwaki tolumuweerezako mannyoko wakafa olumba ofenga wepamira lwaki obika omuntu omulamu lwaki mwagala bafe okusinga abalamu lwaki mululunkanira emirambo naye baganda ba Asia my sister yandeka oluzungu bonna banyirira okufa balina bonna bantu babuvunaanyizibwa si balaba nkuwadde nga bamwekubisizaako ekifaananyi wadde tebakipositinze nako nti bakiina kati mubadde mumwagala nga mufu kumufu yabadde wammwe Maama Fina abadde asimbudde atuuse maya ne bamugamba nti ekiri eno nupu ewambye omulambo efujjo liri eno ekiri eno Maama Fina takusobola kolagana na fujjo tagwira naye ate Maama Fina era abadde akola na nsobi omulimu gwe yagukoze mu bulamu ne mu bufu obadde yagala mane kwetta mutegere nti yakoze nnyo kikyatakoze nkunnyonnyodde buli kintu kibadde ku Maama Fina Asia amusipendizamu emiliyoni ezisuka mu 7 kugamba yasaswa funeral service ennaku 2 ne bawamba omulambo n'asaswa endala 2 n'agula emmere ekalisizo n'ente gye bagenda okulya n'embuzi ne bajja ne bagimalawo ne bongezaamu ennaku n'asasula ddabo babuuze buuzo oyo yali ku kamera nti abawamba omulambo bakolawo ki bafunye akazina ne boogera platform bafunye platform ne boogera tunayogeranga birungi byokka amazima mujja galaba njagala ogamba nti bawaddeyo kino neka mwacha yasula mwagamba mbasuleyo bwatanabeera bulungi nga temwamwagalanga nga mwamugobaganyanga bannange tusiime ku bantu ensi egenda kutukyalenjinga kino nkibabuulira ba YouTube abawala na SB4 media musiimeeko temwanditegedde platform za YouTube channels ba SB4 be basooka mu mulimu guno mulekerawo okwongeza obukyalina obujawala muvudde bweru wa ggwanga mukomyewo nga mwadduka mu Uganda ebweru wabala Uganda abalema ne mugenda ne bweru ne babalema ne mudda ne mutusanga wano ate mutandise kukomerera abali wano yakoze ensobi oteeka omuntu mu kamera yakoze ensobi okuteeka omuntu ali obubi ennyo mu kamera yakoze ensobi bogus kati mwomba temuba ku content Maama Fina naddamu oyamba mubuukira tokota nawe oyogera kunoonya content kati adi ekigozi kalivini kanya mutunuzaamu kamera okugamba mwate munoonya content bastard mwabadde munoonya content nammwe kubanga naawe onoonya bigenda ku mukutu gwo ate mwezira kakubye gwe mulaba gwe bavumye n'obambira n'okyotamanyi tomanya n'ekiyombi tokimanyi kubanga alabeyo abawagira abalayikinga n'ekifo obeera okimanyi naye oyagala ogendere ku kikyamu kuba balayikinze n'obanga embuzi erinnyira bannange naffe tumalenga basaba ssente otutunuzaamu kamera zammwe kubanga mufuna nnyo ali ekigozi malenga kusaba ssente okutunuzaamu kamera kubanga mufuna nnyo andi mwagambe nti SB4 abadde afuna nnyo mu mwana ziri mmeka wateekako mmekera wasonda mmeka bane muleme kutuuza mize kugamba nti tubavuma amazima gasigale nga mazima that is fact nange okuteekamu kamera kasukwa jano mane musaba ssente final channel mane musaba ssente kubanga afuna nnyo mufuna ssente mmeka ku YouTube channel kuno zogamba nti oli yafuna nnyo mu Asia bameka abamuteekako nabo bagagawala ekyokubiri nakino kankibagambe kisinziira omukisa gw'omuntu SB4 tadde abantu bannyo ku channel ye ng'asaba obuyambi ne batabufuna abafuna ne babufuna nalabako wano omuwala yagamba ndi anaazanga emirambo baamugoberawo era tewali yamuwa
naye ko omukazi nze nakubira SB4 ne mugamba njagala kuwa mukazi oyo nyumba bamuyitanga Nancha ne mugamba namulaba n'omukazi ng'alina abaana ng'abona bana yali Kadaama ne mugamba oyo mwala mumpe mwennya ennyumba Makinde mu kigagga abeere eyo n'abaana be mbaweerereko nangamba baamututte kuba yankwasa ennaku nangamba oyo baamututte kati bangi nnyo SB4 baataddeko ne batafuna chance eyo ne batafuna mukisa waliwo n'abalina abalalo babatembeye batadde ne ku chati zaabwe kati nawe omulalu gwateeka ku platform ya DJ Kigozi wafuna sente nyingi nnyo ndawa wamuteekako wafuna nyingi wasoloza nyingi obologa nyini Maama Fina kino tekimumenya omutima okuddamu oyamba tasobola Maama Fina ensala bandabe Maama Fina abaddewe twategeera Maama Fina ng'alina sente by the way saala ko Maama Fina mwavu siwo kiri ani amanyi Maama Fina nga mwavu atubuulire nti wala Maama Fina nga mwavu tubuvaayo tubuulire Maama Fina tumutegedde mugagga bukyanga tumutegeera taggwangako sente amaze emyaka ne sente n'emyaka ng'ayamba abantu kati omutima gw'okuyamba nagamba era ebya Golden Heart nga wala Brian White baakomawo the lion is back ogategeera Brian White yani kuba yabeetwa n'abategeera bakafodongo mwena buli munamanya position mwalina omuteeka ate mwerabira nze nampala wa Brian White Foundation nakino kibagambye nze nampala wa Brian White Foundation mujjanga mwesibye 10 podium togenda giberako ng'oli w'amazzi mwabawunye enkali mwabatana abebisiraani temugenda kubeera ku podium mwabanoonya abasajja beekwanira nga Brian White please mumpandikire manga amabaluwa amalo gasonsula awo tutuuse ayagala omulimu beera ng'oyagala mulimu si basajja nze nampala wa Brian White Foundation togenda kubeera ku podium ng'onoonya basajja twagala abakozi tetwagala ba useless people tetwagala bafeere abatamiivu bwani yabeetoolola bwati n'abasiba akajege n'amanya obwongo bwammwe ne mulowooza nti sente zimuweddeko mugenda muwulira bwe guseka zino zalina ziwunya n'owunya amazzi gakulukuta gye gali gakulukutidde oba olwomanyi nti zamuggwako yavaawa zalina yazijjawa muddawo ne mubolooga wawulyako amukubira endulo bamunoonya wamuwulyako walabako amunoonya kati nno nolaba emmome zino we zibolooga kati Maama Fina tagenda kulekerawo okuyamba abantu kubanga yo omutima gwe gweyego tetumana jajja sente ze tezimuggwangako SB4 tagenda kuggwamu maanyi mu ngeri mwendera asobola okukendezaamu netasobola kugwekerawo okuyamba omuntu omutima asigala wa mutima tulina abantu abalungi n'ababeyensi mwe tuli olaba mwatta Yesu mwana wa Katonda ne mugamba osobola kumba ekyasa Yesu bamutwalira Pilato nonga Pilato twagala kutta ono abafalisaayo n'abagamba sera musango gutisa musajja ono akoze eki mbu yayita mwana wa Katonda mbu yayita omwana n'abagamba so what akoze musango ki ne bamuzaayo n'abasuulira ekiwandiiko n'abagamba mmwe mumanyi era Pilato mu bantu bonna balina emisango egyatta Yesu taliiko era Pilato limusanga nga atudde ku mukono ogwadde gwa Katonda omulamu kubanga ye yagaana okutta Yesu yagaana omukomerera yabagamba siraba kindi kitisa musajja ono akoze eki mbu yayisa omwana wa Katonda so what naye nga bo baagala kumutta okitegedde kati yensi mwe tuli ensi yajjula obukyalina obujja n'okweyagaliza kyova ne Katonda agamba nti asembayo obuto lwaki gwe yagamba kati ebyo yensi mwe tuli newolekerawo n'ogamba tojja kuyamba waliwo ekikulumiriza kubanga gwe tewakula bwotunda mutima mubi kati ate yakuwa n'omutima mubi era ajja kusigala ng'agamba talina kyakoze oyo yombwa nga bwolaba ono atalina kyali embazi muguddemu awooza Brian White talina sente ze walina gwe wazimuwa baze gijjukireko era oyo omwana yafukirako Brian White ekizibu n'amuteekako n'eruzira nakati omuvumo olowooza ajja kuwa sente Brian White tali mu bubadi tayagala kumusudiya tolina na nsonga lwaki omwogerako baze aboogera ku Brian White abatalina lukusa Brian White bye yakola bikyeyogerera weebiri byeraga lwatu tebigenda kusiimuuka tebigenda kusanguka ate tebiggwerera nga mumbwa byeyogerera kati Brian White si wakusudia si wakuba polisi ng'obadde nti omukuba polisi nti oba musika eri yakuwa sente tajja zikuwa ate ng'aziina nze nampala w'ekibiina nze nampala wa podium ogwo mulimu ani yagukuwadde nkutidde n'okutya yeyagumpadde ne waliwo omwogezi yagamba ye mwogezi w'ekibiina naye mubuuze nti yagumuwadde omwogezi va ku bantu abapretendinga sikuwadde ku Brian White gwe njogedde naye toyogere naye katikati
Siko bananjogera naye. Bulungi nnyo. Obadde kimanyi Brian White wali wano. Mbambi. Nkusekeredde. Lwaki omuntu waafa ebibiina bivaayo nnyo? Negamba badde waagunda. Waliwo ekibiina ekyakwata tenda y'okuziika nga gwe mulimu gwabwe. Nga gwe mulimu gwabwe n'atali waaba mukayanira. Nze kyendowooza nti mu kufa tekubeerako muntu na bibiina. Okufa tekwewalika, tekuliko ani tekuliiko ani. Omuntu aba afudde tulina kuwalira wamu. Ne tuwerekera munnaffe kubanga naffe tuba tweteekerateekera olugendo mwe tugenda okugenda. Naye ne mukifuula ng'okujaganya naye bayimba tumuleta Asiya tumuleta tumulese. Can you imagine? Liyale ng'abaddewo nga mulamu nga n'ekyokola sabiza kisabirize. Abaddewo ng'alonda bucupa temwamufaako. SB4 yamufaako. Esaazi n'omuvuma SB4. Katonda ali basonyiwa. Kyova olaba abantu abamu ba YouTubers tebalina na likes, tebalina comments, balemedde ku level y'emu. Janati ku December musanga ku level y'emu. Nga yakona yakulumbalira awo alinga obunege bw'enkima. Ngali ku level y'emu. Ffe tukola n'abantu ab'emitima emibi. Wano ninawo omusajja yanfukira ekyokola wano. Alina ebinyinyi ku maaso bigana biddene we biti. Nyinyi bala. Uganda mulema n'agivaamu n'agendako ebweru ne bamulema n'adda. Nawana anfukidde ekizibu. Naye nze gwafuukira ekizibu nga ndi kizibu. Ate nze seegwiya. Abo ensi mwe tuli. Abo tebeewalika newobeerawo bakunoonya. Newobeera Magombe bakusojja. Newobeerawa. Kale abalwanira mufu. Ng'omulamu abaddewo nga tebamwagala. Awo otegere ensi we tulina emyoyo gy'ababi. Emyoyo gy'ababi tegyewalika. Solowooza nti ojja gyewala. Muzeeyo omuntu ava mu bbanga from nowhere n'akwogerera ebigambo. Kati ng'oyo omwana yadde ayogera Brian White. Mubuuze wakomadde okwogera ne Brian White. Ye wali oyogeddeko naye. Talina ata so oli munaku alinga nze. Gwe mbazi kugudde muto olina ky'oli owunya n'akamuli ku Brian White obologa. Brian White ne wagaba kutandikira ku byayina. Omugagga asigala mugagga. Brian White alina amaka ebuziga, alina emuyenga, gonna gali eyo. Alina abapangisa. Ebyo nabyo abugagga ne waga nti kantundeko kimu. Alina yikayika n'attaka, alina yagula ekyalo kirambe ekikandu ati mwamanya. Kyalo. Ne waga nti kati ntandise kitemaatema. Asigala afuna ssente. Be yali akola wali obimanyi. Be yakola ekikandu gwe wagenda n'obimanya. Omanyi ebivudde mu ssente. Kakati muleke nga kubolooga. Tobologa nga tomanyi. Problemu yaffe tamanyi n'atalina ssimu ne gwatunuzzaamu ekikamera ekyava Magombe n'alina ekisimu ekyabukamu amanda ekitalina mapeesa afuna akati n'akisonseka akisibala babandi n'abolooga ayagala ensi n'alina effeesi eringa engulume n'atunulanga emizi ne Katonda gwe yerabira mu masubuka nnyina gwe yatuula n'annyampira yenna avaayo n'abolooga. Ennaku zino okuyamba tegenda fuuka musango. Okuyamba era kwafuusa omusango era abayamba bagenda sigala nga njagala nkugambe kati nga mu ba YouTuber bontekamu kamera yo nga nsaba obuyambi. Gwe tolina nti omuzeeyi egenda kunnyamba. Olina okuba ng'oliko sponsor oba backup kati nga nze bw'oŋŋamba kati nga nze ngenda kuyamba omwana. Nsobola omutwala ewa Jamisi, nsobola omutwala wa Sebalamu, nsobola omutwala ewa Jimbuga, nsobola omutwala ewa Sula Motors, nsobola omutwala wa President Museveni, nsobola omutwala ewa Genosale Musale. So okitegeera bwe nti ontuyamba. So okutwala ewa Minister owa Speaker mba nkuyambyeko. Ontegedde? Naye gwe muzeeyi tolina ssente zigenda kuyamba muntu kuba nawe weetaaga buyambi. Tewali YouTuber asobola kuyamba muntu kuba mwe ba YouTuber abali wano mwetaaga buyambi. Muleke kuvumira SB4. SB4 naye talina ssente ziyamba. Naye olaba bamuwa buwinti akamoto kabakuwadde naye yeetaaga buyambi. SB4 yali akulazeeko ennyumba ye. Ye ataagala kuzimba. Taagala kulaga nnyumba ye. Bw'asonda eyasa n'amuzimbira ye ng'asasula omuzigo. Muleke kwogerera abantu bamalako mirembe nakubeetamwa. Omwana mumfukidde ekizibu mwenna Musa Semano oli nakomba eminyana olaba ng'akomba. Kiki ennyo? Yazza musango. Nze ndowooza nti mweddeko. Mwekuba emitima mweddeko. Ensi egenda kuba tunuulira ate ensi ejja bba challenginga. Kino kibagamba. Ensi egenda kuba challenginga. Nga bwayogere waliwo abantu abakola video n'addamu n'agitumya naye nennyini n'akabira mu nnyumba ye. Naye buza n'agikola ndi kuki? Nga yakomerera omuntu, yakolokota omuntu awatali musango. Abantu bagenda keera ku macanga oli ayina emmere nnyingi nenga alidde ku chipusi tasobola kuzikuwa. Ajja zikuwa olukulumi oluddewo okulya. Omuko ogame andoze, ampadde obutwa, ampadde bishi.
kubanga badde abantu bangi tutamba n'olwawo okulya abalina business onyuma nti obeera mu ssente olusi tetule na kulya olya lwaggula nnyo n'olya kuba tosobola kusosa muto kooko kati oyinza obeera onoonya kakooko ne lukusaala ne lukusigola okitegeera nga tonnalya mmere osobola okuba nga bamiza eddagala oba n'omira eddagala lyonna ng'obadde mulwadde mu ngeri emu oba endala nga tonnaba kulya oba nga kyode tekibalansinze olwo ne lukulumamu gundi ampadde obutwa gundi ampadde obutwa mubufudde obutwa kiki kiki ennyo kyekirina okukolebwa bamudomo beddeko togenda kumalawo basirusiru n'okutegeera siteeka nti buli muntu ategeera ate si kwa buwaze ate okwogera nnyo si kwe kumanya togenda kubajjawo tona kyogenda bakolera eno ensi kuva ddala yina obukyayi twabusangirwamu mwalimu enka obukyayi n'obujja ne sitaani mwe yajjira abantu bangi bagamba beebuuza sitaani huze sitaani sitaani abeera ku bantu sitaani atambulira kufa abantu okeera kumakya nojja n'onfukira sitaani nga nze gawe wenna wano ekyokola ekinfukidde ekimbulege ensi yakiremerera Uganda yakirema ne kigenda Dubai ne wamulema nadda wano nakati wano atufukidde ekyokoola okitegedde kyekyokola ye sitaani era bakubuuza nga sitaani nti sitaani yaliwa sitaani atambulira ku bantu omuntu akeera kumata muzayi nakufukira sitaani nakwata kamera nagikuba omugere nemugenda ku polisi nemugenda mu kooti nemugenda ludanga olwo sitaani sitaani atambulira ku bantu tebakulimbanga nti sitaani wakala ndala waliwo abalina ekifaananyi kye basiiga mbu sitaani abeera n'ebiyembe abeera n'ebigundi nedda mukwano sitaani yeffeffe nyini bantu abo bobeera nabo bennyini kwayitira kubanga sitaani singa yalina nga yeeyoleka ng'era awo omulaba omusobola omusongako we wandimwebe nga wandimwewaze nga n'odduka ontegedde oba omanye okuntegeera olina kuba nga otegeera nnyo nina obuzibu nti omuntu okuntegeera alina kuba nga ategeera nnyo kati ogenda nokola ensobi n'oteeka mu bano abasirusiru abatategeera ate nga sibavunaana si kwa buwaze sitaani singa ali osobola okumwawula nti wajja abeera n'amayembe n'agamu agagazi n'ebinnyonnyo ng'ogyeko abantu ababi abakulanga engulume wano tubayina nga ffe omutwe gumulinga bulooka naye obuuza oba nnyina yamuyisaawo oba abapama mupame n'ogaba batayayuza nnyina mulimu abantu sitaani atambulira ku bantu munakwata simu yakubiddeko kumbe akubidde mufeera amubbye ne bakubira amasimu ne bakutwala ku polisi esimu yakubidde ne gobabbye osimu otegedde sitaani atambulira ku bantu singa sitaani era asobola okweyoleka nti aba n'ebiyembe abawakala bweti bwe yandize nga wandimwewazenga oba ontegedde kyokyega nti okuntegeera olina kuba nga otegeera nnyo abantu bangi tebamanyi sitaani huze sitaani sitaani bantu betubeera nabo tuwangaaliramu akeera kumasa n'akuyoola ebigere nga tewalina nsonga kitowa kyomukoze gwe otunda nnyo gwe bakwagala nnyo bakutunuzaamu nnyo kamera n'akuyoola ebigere akeera kumasa n'akuvuma watali musango watali nsonga yonna tomwatakingangako nalabye gundi avuma emusikatisi si kumuvuma ng'amugamba simanyi sijja kupostinga shoyo simanyi sijja kukola bwe nti yabaddaani yabadde oyo omuwala simanyi na byayimba nze n'owambuuza nnyimba z'ebbirisi zimanyi yaani nalaba oyo omuwala yajjira mu ntalo so yalumba yawe edi yawe n'amogerako bambu simanyi biki edi yawe tumumalira byebbanga tumuyita baaba yawe nga muntu tumuwa ekitiibwa akoze ennyimba nnyingi mu duli mu studio ye musajja yasooka okukola studio yakola amaanyi wano era gw'oli mulungi nnyo mbu baakusabye akaboozi mbu sijja postinga si oyo tuvudde awo ko katisi tinali mbaddeko wonna mu DJ box negane nonga nkuba olimba nti nedda nga so what topostinga si oyo yange tulabe bwetaabeereeyo okyegedde sitaani bwajja ku bantu olwo sitaani akutandise akusensera akwolekeza obukyayi n'obujja sitaani atambulira ku bantu ate sitaani talokoka si buli muntu ayetaaga obuyambi nti olina omuyamba SB4 kino kikugamba naawe Spice Diana wano bakussa omuntu ensi yonna nekkomerera nga bagala soye kusale si buli muntu ayetaaga obuyambi nti alina okuyambibwa Maama Fina oli maama waffe oli maama wa ggwanga lyonna oyambye abantu okwedda abantu ndabye ne penga addamu okuvuma penga oli mukwano gwange entalo twazimala nina endagaano naawe tontambala va ku maama wange njijukira bye wakola ne mwagala okumuswaswaza ne mukola obutambi bw'abakazi abalala nti maama munaddeko abakazi abalina ebiviiri please leave Maama Fina alone. Leave Maama Fina alone.
waliwo abantu kati nga batakinga Maama Fina baloza ajja kubayita nabo abasembeze. Ndabe nono yeremerwe yatintinga enviiri simanyi yani, simanyi kabuzi, simanyi kamese. Ali yensi yamulemerera oyo naye yeferiya. Ono yali ku top. Maama Fina, mwasa muntu, mwasadde muntu. Esende ze mwasorozanga. Maama Fina asoroze mu Asia Center ate. Are you sure? Are you sure Maama Fina asoroze mu Asia Center? SB4 ne Asia ni yasookawo. SB4 ne Asia ni yali yetaaga munne. Lwaki twagala nnyo omufosinga omulamu? Kyenne nkibuuze bano. Kibuuza abatulaba. Lwaki mwagala abafa okusinga abantu abalamu? Sente zobikamu ivirini lagubo omuweereza ebitaano ebyo afa. Tafuna katunda. Akafuna. Lwaki omubika? N'otufuna ne data n'oteekayo obumwojo obukaaba. Bikabe wammwe. Naawe olina abafe bamwe bakuleme n'okubika kwate wali abamanyi. Oli kumufuwa ku munno omubika mbu yafudde. Kali amazi. Tumalirize. Oba magezi kyabo. Omusirusiru asigala musirusiru. Toli mufuula mugezi kuba sigwa mutonda. Waliwo abantu ng'emito bagipamamu amazi. Nga togenda mutegeeza nti mutegeevu. Ne bw'olikola otya, ne bw'olikera ensi n'ogiwunjika bw'oti. Kyovula Katonda Yesu Katonda yagenda n'azikira Sodoma and Gomora. N'agamba Luti ne mukazi we nti kwata abaana muve wano. N'abagamba naye temutunule emabega ku kye ŋŋenda okukola. Saagala mu kirabeko muka Luti yatunula emabega. Namufuula empagi y'omwenyi. Yakomaawo. Kale ekyo nkikugamba totawaana. Si. Otawaana n'embwa. Ontegedde oba? Nakugambye okuntegeera olina kubanga otegeera nnyo. Katonda yaganda akuzikiza Sodoma ne Gomora n'agamba Luti kwata mukazi wo n'abaana muve wano. Naye temutunule emabega okulaba ku kye ŋŋenda okukola. Ngenda kwolekeza obusungu bwa Katonda. Katonda yakwata ekibatu kye bw'ati. Bw'ati. Okuzikira Sodoma and Gomora. Muka Luti yatunula emabega. Namufuula empagi ey'omunnyo. Tosobola gana muntu kusiriwala. Toli Katonda. Abo baatondebwa nga balina kubeerawo. Teri muntu mubi nga yeremererwa. Teri muntu mubi nga feriya. Teri muntu mubi nga akusanze mu kifo nga yakulwanyisa oveemu. Babuloga mwenna mulwana SB4. Yali alwanyani. Maze songerako. Babuloga mulwana SB4. SB4 abasinga mwenna mwamusangawo. Peje yambye abantu yakomya wano. SB4 nfe twamuja na magombe. Yakwata obusente bonna berasolozezza. Nazza oyo mwana gwe bayita Kirevaje. Namuzengulu. Nakikabine mumubbako SB4 n'akabanagamba obusente bwange. Bwasondedde emyaka n'emyaka. SB4 nze muteeka ku Maama Fina. Nze SB4 nze namutwale wa Maama Fina nze kama kwogera wano. Namutwale Maama Fina. Olwa mu motoka ne mwogerako bannange era mwagala. Era oyo amwagala. Era bannange Maama Fina mumanyi mukazi mufumbo ne mulangira abeera otavaawo. Agenda ku mulimu nakudda. Ne mwogera ku mukazi ebigambo. Ne mutema ebigambo bye mwagala. Ne SB4 mwamagazako Asia. Abange SB4 yalina kuyamba komawa. SB4 yagatta ku Asia teyamugattako. SB4 yayamba Asia oba teyamuyamba. Mbuuza gwe musirusiru. Nziramu. Abange nga tonaba kunziramu. Nga tonaba kwogera ku SB4. Gwe wali oyambyani. Ye kubeerawo kwa Asia wamuyambako oba kukufaako oyambyeko. Bogus. Temututemyansi temutama.